Olunaku lw'okulaba ng'abantu tebafuna buzibu ku bwongo oba mental health day lutandise na kukumba okwetooloola enguudo ezimu mu Kampala ng'omu ku kaweefube w'okusaasaanya enjiri nti obuzibu ku bwongo bw'abantu kyetaagisa okufiibwako bunnambiro. Wano Kaminsona mu Minisitule y'ebyobulamu Annet musinguzi w'abotoledde ekyama ng'abaana abafuna obuzibu ku bwongo we beeyongera enkya n'eggulo. Quite a number of our children are in those facilities. Ono obuzibu abutadde ku bazadde abeesuliddeyo ogwa nnaggamba eri obuvunaanyizibwa bwabwe ku nkuza y'abaana. Most of our children have picked bad habits like taking drugs. We are not there. Bw'ati akoowodde buli ssekinnoomu okubaako ky'akola ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Kati ffe ng'abazadde buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tugunjula abaana baffe, buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga abaana tubawa amagezi ne tubalaga ekyokukola ekituufu. Abeetabye ku lunaku luno nga beesigama ku mulamwa gw'olunaku ogw'okulaba nga abakozi tebafuna buzibu ku bwongo nga bali ku mirimu bagamba nti oluvannyuma lw'okubalukawo kw'ekirwadde ki COVID-19 omuwendo gw'abantu abazze bafuna obuzibu ku bwongo nga bali ku mirimu kuzze kweyongera. Okunoonyereza okutono kwe tulabyeko kugamba nti embeera y'okutabanguka bw'obwongo ku mirimu nene ate yeeyongera. Naye n'ekirala nti tulabye nti abantu abamu bagenda mu bifo ebyokukola ng'ate balwadde. Omuntu n'agenda naba nga talina kyasobola kukola nga tasobola kumala mulimu gwe bamutumye. Bwe bato bawanjagidde abakozesa okukimanya nti enkwata yaabwe eri abakozi ekola ky'amaanyi okubaviirako okufuna obuzibu ku bwongo bwabwe. Abakozesa nga tebamanyi nti bakozesa abantu abafuna mental breakdown sobola okufuna obuzibu bwonna. N'omutikka emirimu notamwana budde kummula n'omwana egy'okukolera ewaka. Abantu abamu bajja mu mirimu already nga balina ebizibu byabwe tekibagaana kujja mu mirimu naye temubagoba. Kuba nti tujja kufuna ebigendererwa bye tulowooza oba bye twagala mu bakozi baffe, naffe tulina okufaayo ennyo okulaba nti abakozi bali bulungi era batebenkevu bulungi mu bwongo bwabwe. Nti ate ekisinga okwennyamiza nti abakozi oluvannyuma lw'okukivuunuka ate bangi bafiirwa emirimu gyabwe. Abantu abo abadde bafunyemu okutabanguka mu katono bwe bajjanjabwa tubayambe basobole okudda ku mirimu. Support to reintegrate. Nga tebeetemyemu basabye wabeewo ekikolebwa bunnambiro. Tugamba nti workplaces zandibadde zifunayo baba kansala obanga balina be bakolagana nabo be basobola okugamba omuntu wayi genda wali bakuyambe. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa mu mwaka gwa 2022 mu Uganda abantu obukadde 14 balina obuzibu ku bwongo bwabwe ng'ekisinga okwennyamiza nti abasinga ku bo tebakimanyi. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.